Bannamateeka abasoba 40 okuva mu mawanga ag'enjawulo be bajjumbidde okwenyigira mu kuwolereza Kano Dr. Kizza Besigye Kifeefe olw'emisango egyamuteekebwako oluvannyuma lw'okukwatibwa mu ggwanga erya Kenya n'addizibwa okwaboobwe n'atwalibwa mu kkooti ey'amagye eno nga gye yava ne bamusindika mu kkomera e Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 olunaku olw'enkya. Mu balina okuwolereza Kano Dr. Kizza Besigye mwe muli ne munnamateeka okuva mu ggwanga erya Kenya Martha Karua ono ng'abadde alinda lukusa olumukkiriza okukolera kuno emirimu gye okuva mu kitongole kya Uganda Law Council wabula olunaku olwaleero kino kimaze eggobe mu kibya bwe kifulumizza ekiwandiiko ekigaana Martha Karua okuwolereza Besigye. I do not agree that I need a practicing certificate to ask an administrative question. Martha Karua agamba nti obukwakkulizo bwonna obumuteekebwako bugendereddwamu kumulemesa kuwolereza muntu we ekintu kyavumirira nti kibinnye eri eggwanga Uganda wamu n'ekitongole kya ssemateeka. I take great exception to this founded allegation by yourselves which constitutes an attack unfounded allegation by yourselves which constitutes an attack on my character and integrity and undermines the spirit of the East African Treaty. Martha Karua agamba nti tekimwetaagisa kusooka kufuna lukusa okuwolereza omuntu yenna mu ggwanga eriri mu buvanjuba bwa East Africa olw'ensonga nti alina obukugu obumala ate nga n'omukago ogubatwala weeguli. Would imagine that the President of Uganda, Yoweri Museveni, being a staunch advocate of the Jumuiya, and now it is Uganda treating in an unexpected manner a jurist from Kenya and a senior counsel at that. Martha agamba nti newankubadde nga bamumye olukusa oluwolereza Besigye obutereevu olunaku olw'enkya ajja kubeera mu kkooti ng'omuntu wa bulijjo era abeerewo nga kalabalaba mu musango guno. I don't have to be a lawyer in the case now that I've been denied a license. I will go as an observer and I'll go robed because it's not an offense to wear my robes. I studied to be able to wear these robes and I'll wear them wherever I want. Omu ku bannamateeka ba Besigye Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti okufa n'obutanyagwa olunaku olw'enkya baakugyayo obukodyo bwonna okulaba nga Besigye bavaayo naye mu kkooti y'amagye. Linda ekigenda okujja olunaku olw'enkya ky'olina okukakasa maybe kyenyinza obbakakasaamu nti ne bweba mmotoka ng'eri ku luguudo giya zijja zikyuka kati ku luno giya tugenda kukyusaamu lugiya. Erias alambuludde ebiviiriddeko okulemesa omuntu waabwe okuweebwa ebbaluwa emukkiriza okuwolereza Kizza Besigye. Tezirimu kanigguusa, tezirimu kinyusi, si za muzinzi. Bagambye ku nsonga y'okuba nti nno nga East Africa tetunasayininga protocol ekkiriza abantu kutambula leba kuva mu kitundu kimu kulaga walala. Naye eggwanga lya Uganda lyerimu nga lirina Advocates Act mu kawaayiro 18 bo bennyini ke baayogeddeko nga kagamba nti balooya baddembe okusaba kasaba nga bava mu Commonwealth jurisdiction ne basaba Law Council ne bakkiriza okujja babayiko emisango gye bawoza nga Martha bwe yakoze. Bagambye ku nsonga y'okuba nti nno nga East Africa tetunasayininga protocol ekkiriza abantu kutambula leba kuva mu kitundu kimu kulaga walala. Naye eggwanga lya Uganda lyerimu nga lirina Advocates Act mu kawaayiro 18 bo bennyini ke baayogeddeko nga kagamba nti balooya baddembe okusaba kasaba nga bava mu Commonwealth jurisdiction ne basaba Law Council ne bakkiriza okujja babayiko emisango gye bawoza nga Martha bwe yakoze. Bayogeddemu ekirala era ekigamba nti bo batunudde mu byafaayo ba Uganda tewaliwo lawyer yali avudde bweru najja n'awoza musango guli criminal nti balabye abaali bazze wano
bawoza giri civil gino egyengasi egya gundi ngupabidde gundi naye si gwa gavumenti ng'ewaabidde omuntu nti guno guli criminal n'olw'ensonga eyo tebannalabayo omulala gugufaanana naye tebaasayitinze etteeka ligamba nti ekyo kimenya tteeka okujja wano oze criminal case tebalina we bakyogedde. Lukwago ono nga Road Mayor w'ekibuga Kampala akukkulumye nti ekyokugaana okuwa Martha Karua ebbaluwa emukkiriza okuwolereza Kizza Besigye kimenya mateeka. Ne tukitunuulira nakyo nga kyabaddemu ekyebyobufuzi kandi ne bagaa nti ne Martha Karua yalabikako mu General Court Martial ng'ate Law Council yabadde tennaba mukkiriza. Akinnyonnyodde bulungi nga senior council yatuulawo okuba okkirizibwa okutuula ku bba yadde tulina license kasita obeera nga toadressinze court kyotalina buyinza gye bayita audience naye osigala oli officer wa court. Wakati mu mbeera eyo Lukwago agumizza abawagizi ba Dr. Kizza Besigye nti Martha Karua ye muwolereza omukulu mu musango guno newankubadde nga bakyamulemesezza. Kyetwagala obbakakasa ttiimu malirivu era senior council waffe ye Martha Wangari Karua kuba Dr. Besigye we yatukwasa. Ttiimu eno gye mulaba ne Martha Karua, Emiliana n'abalala abagenda okweyongerako obumalirivu bwe tulina mu bulinde enkya mu General Court Martial. Munnamateeka omulala okuva mu ggwanga erya Angola naye bw'atyo yeegasse ku ttiimu egenda okuwolereza Kizza Besigye. Honorable Martha Karua waali Honorable Emiliana okuva Angola naye mumulabye amaze okutuuka ku makyenkya tusuubira abagenda okuva e Tanzania n'abalala abagenda okuva e Kenya ne mawanga amalala. Gye buvuddeko Martha Karua yalayira okufa n'obutanyagwa nti keetonye kagwake bagenda kuyungula ttiimu okuva mu mawanga g'Afrika ag'enjawulo omuli eggwanga nga Nigeria, Angola ne Ghana bajje bawolereze Kizza Besigye. Wabula nga bwe twogerera ye nga munnamateeka omukulu mu musango guno akyammiddwa ebbaluwa emukkiriza okukakkalabiza kuno emirimu gye. Abaffe abalala bo zinaabaweebwa nga ye omukulu ziganye. Kavuma Ibrahim, Joan Ntegereize be bakusakidde emboozi eno ku lwa BTM TV Community Report.